Balaam, you are wasting your time. Oyogedde oluzungu. Balaam, you are wasting your time. Imwongedde ddala statement mu luzungu azitegeeza. Ziwerawerako. Z'oluzungu. Balaam, I'm not a joking subject. Yes. You understand? No one can stop a dream. No one can stop a dream. Tewali muntu yenna asobola kuyimiriza kirooto. Ofuna bulungi? Mpulira. Mpulira. Okadezi. Kyenjagala omanye sente ye mukwano gwo atagenda kuvaamu. Ofuna bulungi? Kyoba okolakola sente ate sente osobola okuzikola atazirina tabeera musiru n'azirina tisiyaba mugezi asinga naye mukama asala obusazi olwana nnyo zireme kuggwako weebale nnyo lwana nnyo beene sente mu nsawo sente ye muntu atakuvaamu abalala bonna bw'obeera omwavu ne boogera bw'oyavuwala bw'omala okuzifuna era ne bawoza zijja kukaggwako bw'olwana ennyo n'obeera nazo era bamaliriza nga bataddewo era ekikunafuya ndaba era kajja kufa ndaba kakwana nnyo. Mpulira abantu batunuulire butunuulizi ate omuntu bajja mu maaso go yogera ekyo kyolaba kyayagala okukola ki okuwulira ky'omugamba bajja n'akugamba nti waayi batugamba oli bwavu kuluma ye mugambe nti era embeera ndi bubi si nnungi agende ng'asanyuka naye banaakulaba ng'ate okaaba ng'ate ogenda mu maaso ajja kutuuka ekiseera enkola wagijjawo ey'okwagala okusanyusa abalabe bo ng'obasanyusa kukkiriza ebyo by'otali anti buli lunaku lw'olimanya nti kyoba omanya abantu balogo ate nzikiririza mu ddogo omuntu asobola okukwatamu n'akereyo emikisa gye ofuna bulungi abantu baagala nnyo okubeerawo kati wali abantu baffe ab'e Masaka boogera ogula emmotoka n'agamba emmotoka si ye yazikabe yazisimu bondi bebeerawo n'oguna n'endala n'agamba era zijja ajja gitunda ajja kwavuwala nzabo mbamanyi sente zaabwe bateeba ntebe n'omugamba banteeba ntebe nawe lwaki toziteeba kati olaba bino ebibadde boogana bano bajega boogana nga babeere mu nnyendo nga boogera kasajja bakatwala nga bali mu nnyendo abantu bo mu nnyendo bageeya tuzanyisa nga abantu bo mu nnyendo nga balowooza ogenda abantu bo mu nnyendo mulimu gwabwe mu nnyenda kugeya kati nyina mwannyinaze ajja kubalagako bajja yagera n'agulayo akamotoka kaawe mpulira mukazi businessman alonda enkoko zaawo kakati jjo yagera n'agulayo akamotoka n'akabayiwamu kati ne kafunamu obuzimu ki mu gear box ne bakaleeta okukakola ne boogera muganda we tumulabe badde bamutwala alabika yagitunze erugambo luli mu bantu kakati ebigambo ebyogerwa abantu muve ku bantu twabasanga boogera n'ebigambo byabwe naye gwe kyoba kola bukozi ogende mu maaso obakakase emimwa bajagizi ebigambo tebigenda kuggwa mu nsi ebigambo tebisobola kuggwa mu nsi omuntu yenna yenna bwe lwakulemesa lwagezaako okwagala okulemesa obulamu naawe weekyawa omusajja gwe bayita Balamu oyo Balamu balugahale ye obulamu bwe ayagala kubanga ye mugagga yekka ali mu nsi tayagala abantu balala bonna babeera bulungi okimanyi nti ogende ewa Pulezidenti Museveni n'abuuza yayiseewa bamuwadde ki sente yamuwadde zaaki ye ayagala buli kimu kyonna nga kiyiseewo we n'alyoka akwatirako omutwalo gumu n'aguwa omuntu kakati Balamu oyo atufuukidde ekizibu naddala nze ate nga sina kinamukola buli sente gy'afunye mu bapromota azifunye ndi ku kakiiko nembagamba Balamu afune zino Bugunda afune zino Gunda afune zino naye sente za sako bezafulumye nga talina mutemwa mutuufu gwagenda kufuna omusajja n'atufuukira ekizibu lwe twali tugenda mu State House Balamu oyo ye yawandikira Pulezidenti n'amugamba Apetex ne luba babbye sente esente za sako esente eza sako babbye $7,500 nze siri signatory ku akaunti yaabwe sente ezavaayo bamanya kyezavaayo nekyezaali zigenda okukola onfuna bulungi kakati Pulezidenti bwatuuka mu meeting ne mugamba nti musajja gwe bayita Balamu atulemesezza essaawa zino tuli sako bbiri lwakubeera Balamu yabalimbalimba abantu bayinti abe babeera Pulezidenti wa promota sente gavumenti ejja kubawa sente nabagamba ekintu kisoboka Pulezidenti yaddamu ne mugamba nakati sente zaffe zazze twazisaasaanyiza mu nkola egobererwa sako mu mateeka ga sako naye era atulemeddeko olw'okuba talina muwendo gwa ssente gwe yafuna Pulezidenti kyava agamba ngenda gamba Balamu abaveeko kakati enkeera ndoze ebbaluwa yayita Pulezidenti yatannabakola ki kugifuna enkeera n'amuwandiikira
ebbaluwa ginategeddeko mbu nange bampako kopi n'ebbaluwa saagifuna nindi mu kuginoonya kyava agamba lwaki mu meeting tewajja president abuuzaani abuuza Balamu kaakati kyava akopingako akopinga anti-corruption mbu nange nankopinga empulya mu lugambo era ngenda kugenda ntya kuginoonya kuba nange ebbaluwa endozo be bakopingako boolina okuddamu kituufu of course kakati okiraba by the copying etegeeza nti oreceivinzeeko naawe bwoba oyagala osobola okureplyinga ebbaluwa eyo kakati ebbaluwa nze saagifuna mbiwulira mu lugambo drone zange zitambula zibeera mu banka kakati president n'alagira n'agamba anti-corruption munoonyereze ku sefute ekigambo bubbi sebibeera bubbi ebbaluwa ya Balamu gye yawanika president egamba twakola ki mwabba naye nga atajetinga nze alowooza asobola okundistroyinga Balamu you are wasting your time oyogedde oluzungu Balamu you are wasting your time imwongere ddala statement mu luzungu azitegeeza ziwerawerako z'oluzungu Balamu I'm not a joking subject yes you understand no one can stop a dream no one can stop a dream tewali muntu yenna asobola kuyimiriza kirooto ofuna bulungi mpulira ukadezi kakati okugambo lolo nerabidde lwa Sunday sira nnyo okugambo lwa Sunday kakati Balamu atajetinga nze olwokuba yawulira nti president yampayeko ku kasente akokwekuba kenfuufu ffe tuinze nyina ddiini zange nzibe bantu bendiringa nabo nze Balamu kakino kankikugamba Balamu Balugaale njewo kitegeera okuva n'olwaleero omwana oyo nomugagga oyo no minister sebo boyogerako omwana oyo mugagga nnyo naye alina ekizibu kimu alina obutamatira alina obutaagaliza alina enge alina fitina omwana oyo mugagga n'ebyaddala njagala kugamba Balamu Balugaale nze nakuyambako ng'oli mponga byoya mu kivulu kyali kya yali oyogera nnyo ekivulu kyali na kivubo kyali na kivubo ese batane kafeera buli kwa muambeko anasinga omwenge gwe bamuambyeko omwenge gwe kugaba omwenge nyambi dizero kuyamba kuno okuyamba sikwevuma kituufu okuyamba sikwevuma nesi sikufunye mu mirembe era gwali eyo ng'oyamba mukama abantu bakusiime totawaana yamba ku lwa Katonda nili kivubuka ekijjaawo muzeeyi sali muzeeyi ebiseera ebyo nali muvubuka bagundi bampambyeko omwenge naye yaguwamba mujjuke yali bamuyitanga Ssemujja manajayo nakivubo kati nayogerera ebigambo ebyankwatako yalina $200 kuliko kutereeza bbiya ne soda n'amazzi ago ebiseera olwogenda okuyamba anyigirizibwa odda kusaidi anyigirizibwa weebale nnyo nagamba bawambye omwenge gwange ate nga Ssemujja nga bawamba omwenge taguzza jjukira nga yavunaanyizibwa okutunda omwenge mu biseera ebyo nanyini kifo yatunda omwenge munnakivubo nayogera ebigambo ebyankwatako Balamu Balugaale nga simanyi nti yalibeera ne Balamu bawambye omwenge gwange ekyankwatako sente zibale zigenda okuva muno ze sente zensasula school fees owabaana benawulira ekyo nayina gwe nali nkola naye bamutanga Lukindu ne mugamba bala sente z'omwami ezibadde mu mwenge n'amagoba ge ozimuwe nzijjukira sente zaali emitwalo 16 emitwalo 16 jangu 12 toziyita ez'okuzanya zizakuzanya zaali nyingi nenzimuwa n'agenda nga simanyi kyalifuuka nti alibeera ne Balamu namuyamba simanyi kyalibeera naye mu bulamu Balamu Balugaale okumanyi ekisajja ekyo kibi lumu nayavuwalakokko okimanyi nayavuwalakokko nenoonya 10 mu Kampala wano nengenda nsinga TV yange wa mukwano gwe Manerenda nengijja mu kisenge nengitwala kibuto screen yali ya mitwalo ndooza 7 ebiseera bya Facebook yabeerera awo People Power yakyakira n'amaliriza n'akubira akakazi kali Bulaaya kagana kagashumba bakayitaani kakakyala omukyalo wegundi mukyala wagashumba oyo ayogera ennyo Sewungu n'amugamba okimanyi Abbas nze TV byogere mukube bandi awo ku TV ku social media Abbi yasinze TV ngezako okulaga obubi bw'omusajja oyo bayita Balamu
omusajja oyo n'awandikako ekiwandiiko na president n'alagira ekiwandiiko batunoonyerezeeko kubanga mu bbaluwa mbu yateekamu nze naluba ebyo nebino bimutawaanya nno butafuna ku ssente waakiri ssente zifa bbaluwa ne batunoonyerezaako ne batuyita kaakati olunaku lwe basooka okumpita era bampita kubi amasimu gaabwe tagavaako mukakwate kuba yayagala kukakasa nti yabbye ssente wuuyo mukwate agenze luzira kyayagala nentuuka ekigambo ekituufu zo ssente bazijjayo eri kuba twatuula sayidi kuba nze nali situula nabo sayidi eri neetuula ssente ne zigenda ne zifuluma nga bwe zaafuluma naye nga bamanyi giziraga nebitwaziwa ne bayisa ne bazita simanyi resolution ssente tusobola kufulumya ssente nga tumaze kusalawo kiki ezigenda kukola kakati bagenda okutuuka eri nga abawadde obutwa nga bo baagala abe kumukwata kukola ki kumusiba nembagamba lwaki mumpita wano lwaki sirabawo Keti lwaki sirabawo Bajjo lwaki sirabawo Luba lwaki sirabawo Emma basigintule besaidi eringa sibalabawo wano kubanga sente bazifulumya bamanyi ziziraga nagenda okuvaawo nga bawandiika ekibalwa kiba kuntume nga ffenna tuli kuki tuli ku nsonga yeemu era bwe twatuukayo ne bagamba ku anti-corruption bikoze biti eriyo bannaffe era baali batagitinganze naye nga ndeese ssente nzijjeeyo mu musako ne bagamba akasajja kutukakwate bagende bakasibe ne bagenda okutuukayo nga be balina okusooka okusibwa era ne bamaliriza nga abantu 12 ku ssente zetwagaba mu mbeera etali ntuufu bekigambo ekituufu ebintu byasako tetubimanyi olina okuyita mu process okuwa omuntu ne begoba mutwalo olina simanyi resolution zibya luzungu zisibimanyi vetting committee nze nakati essaawa zino ndi mu ssako naye simanyi na kifo kyendimu simanyi committee member simanyi special committee member kyensinga okumanya nti wali ku signatory nze signatory kwoli gwe munene kyentegeere naye before bwe ziba zifuluma gwateekako omukono ogusembayo ekyo kyotegeera ati bino siba vetting committee simanya biki otuula andi abakugu mbayina nze omuwandiisi wange alina diguli 6 alina diploma alina master alina bikoze bitya ye muwandiisi wange kati mbakubanga nasoma oyo muwandiisi yalifunye omulimu ate yeeyagala munaku ali anywa mu bbanga lyenkoze naye tajula emmotoka natero gimalayo naye nga n'okutandika abadde gy'abadde ng'ali mu kweyiiya ofuna bulungi abe wawandiise ebbaluwa negenda wa president Museveni ng'olina minisita gwe weemulugunyaako oba bikyamu byonna ebyo tubaali tubiwulira over the week nawandikidde minisita omanyi waliwo omusajja gwendabanga ekyokulabirako gwenetanga ekyokulabirako bamuyitanga waliwo omugagga mu kikuuba oba bamuyitanga Bwogi omugenzi Bwogi era akozesa omusajja n'amubba mbu n'amubba beyamubba n'amugoba teyakoma mu kumugoba n'amusibisa beyamusibisa n'akola ekibonerezo munaavaayo Bwogi omugagga Bwogi kakati oyo gwe yakozesa n'agenda awantu awalala n'atuukawo n'amugobesa n'agati oyo mubbi ne bamugoba beyavaawo n'agenda awalala n'agati gundi oyo si musajja mulungi mumugobe mu bufunze omusajja neyekyaba ng'omusajja omugagga mulemeseza ki obulamu milioni 7.5 abantu 12 kiba kitegeeza buli muntu aleeta milioni 65 n'obusente bugwamu ne bamaliriza nga batugambye tukwate essente ezo tuzizzeeyo gye zaava mwakikola ne tukikola bulungi nnyo tuzizzaayo kuba twali tuzirina kakati mu kutagalatagala awo ssente gigata oluusi tezibeerawo milioni 6 zenyina ebintu byange byenzitaddemu awo kakati nyinawe we nagenda bana nalinjala milioni zendo za 5 nengenda nempakingayo emu ku motoka zange buli wamu olona baayogera atandise n'okusinga ebibye ebintu mbirina nno mwebyo munsiriwalirako muddamu okuddamu nemuddamu ngebbalamu ebintu obiina nemuddamu nemumanyiira balamu byoyina bingimukko naye omwaka guno mukama bana bankwatiddeko jakuba nkuli mupega ngompulira mulimu competition buli muntalo alime kuddamu balamu wekako alime kumanyira abantu manya abantu nti banaku balamu matusi banaku ate ne babeera banaku tebali awo tebasula mu suukaazo balamu omutima gw'omubi ogenda kusasula n'ettimu kale era kiika zibulayo nga 5 okuyingira sazigala kubeera